Tulabe ba pastor abenjawulo bafudde ne boogera ebigambo ebyenjawulo ku pastor Iga. Ensonga eyo jogerako kinga gwe mukwano gwa pastor Iga. Nze nalabye pastor omu eyayita Ssenyonga ng'ayogera ebigambo ku pastor Iga. Nze kyendowooza mu bwongo pastor Ssenyonga Muganda ne Iga Muganda tosobola nze kino kitwala ng'abantu abadde bakayanira omuwala omu nga muli abasajja babiri kakati omusajja gwabadde okompitinga naye ku muwala bwafa n'amukulekera aye n'otandika okutya n'amalaalo kisegeeza kya butiitiizi nnyo fati yankemye nnyo n'okutuuka okulowooza nti oba si pasita nakati sikirowooza nti pasita yagambe Iga takola byamagero Ssenyonga akola byamagero kinjagala tulina omuyimbi waffe pasita bamuyita koroba mulema njagala muleete wa Ssenyonga amutambuze ye engeri gyakola ebyamagero nabe ku vidiyo obutambula ng'agamba abantu bisimanya sente zonna zireeto ziteeke wano wasigalawo transport yekka yagambye Igambo abadde asolooza abantu nga yerimbise ebyokusoloza naye yennyini abadde ayiyiza mbuyiyiza ate ekinjawulo nti Iga ye wanjawulo abadde akwata n'ayamba abantu nga tagenze mu kamera abadde atuyamba nnyo nga tagenze mu kamera n'abapasitaazi abalala kye bakola naye ate oli abalala bayambira mu kamera Iga abadde ayagala nnyo abayimbi asitudde ebitone by'abayimbi bingi Banduga Bandamisinga Bamadi Kayima abo bonna bavaera Nakitende naye kati Ssenyonga asitudde ki nze kyendowooza nti yalibadde avaayo mangu nnyo ne yeetondera eggwanga bino nze mbyogera nze Mathias Mulumba wa Lukagga meya wa Kyengera County Council addako bw'atavaayo kwetondera ggwanga genda mukuba oluyimba ekyaca kigalewo oyo Ssenyonga batavaayo kwetondera ggwanga genda mukuba oluyimba ekyaca ninabwire wa Ssenyonga namukuŋŋaanyiza dda okola yafuddeyo n'ayogera ebitakwatagana ebyekigwi ky'eddalu kati mu budde buno bwino namukoze eki namukuŋŋaanyiza njagala aveyo mangunya akola apoloje mu TV zonna bw'atakikola eyo kyaki agenda kigala